era litegeeza kutebuka. Atebuse emisanvu mingi. Twebaza Katonda amusobozesezza okutebuka emisanvu n'emyaka egyo 71 nazaawo Obwakabaka. Nebaza abantu bonna abazze okudduka olw'amazaalibwa ga Kabaka. Amazaalibwa ga Kabaka makulu kubanga Kabaka kyekitikkiro ky'ennono zaffe, n'olwekyo emyaka gye si gigye yekka ng'omuntu, gyaffe ng'eggwanga Buganda. Nze ndi wa mutima omulangira wali olulangira n'omulangira Mbogo tuli nayo omuto, Oweekitiibwa Kaawaase wa Nnyonyi Ndiisa, nammwe mulina ebika byammwe. Ffenna entabiro yaffe ye Ssaabasajja Kabaka, n'olwekyo bwe ŋŋamba nti emyaka gye si gigye yekka ye ng'omuntu, naye gyaffe ffenna kubanga ebika bisibuka mu lukiiko olwatuuzibwa ennono emyaka nga 9 emabega. N'olwekyo nsonga nkulu era tugyenyumirizaamu nnyo, era tusaanye okwebaza Katonda n'okujaganya ng'Abaganda naye n'abantu ba Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bukoze kinene nnyo mu Uganda, era ekyamazima ensi Uganda yazimbirwa ku Buganda. N'olwekyo nkakasa tulina bannaffe bangi okuva mu mambuka okutuuka mu Maserengeta, mu buvanjuba n'ebugwanjuba, tukolagana nabo bulungi, era bannayuganda bonna tubeebaza olw'enkolagana ennungi ne gavumenti eyawakati tukolagana nayo, era mu nteekateeka zino ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka naddala ekitongole eky'obulamu tubadde nakyo nnyo mu kujjanjaba abantu, n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission tuli nakyo, era emisinde gino giri mu kulwanyisa mukenenya. Twagala abasajja babeere basaale, bagende beekebeze, abalwadde banywe eddagala, abalamu beekuume, ate abavubuka nabo ebintu babyetangire okutuuka ng'ekiseera kituuse, babe balamu. Omulamu yakola, omulamu yeyeezimba, omulamu yazza Buganda ku ntikko. Neebaza nnyo bonna abeetabye mu misinde gino. Ndowooza kasookedde tutandika misinde gya Kabaka mu 2014. Gino gye misinde egisinza okwetabamu abantu abangi, emitwalo 13. Obusaatu bonna bwaweddewo, abantu babadde babuyaayaanira. Twebaza abantu bonna abeetabye mu misinde gino nga tulwanyisa mukenenya, nga tujaguza emyaka 71 egya Ssaabasajja Kabaka. Neebaza abavujjirizi bonna be tubadde nabo, Airtel, I&M Bank, Vision Group, BBS, CBS n'abalala. Neebaza abakuumaddembe, abapoliisi, ab'amagye, tewabaddeewo mirerembe gyonna, ensonga zitambudde bulungi. Neebaza Oweekitiibwa Kaawaase, ssentebe w'enteekateeka, amyukibwa Oweekitiibwa Sserwanga n'abalala be bali nabo mu kuteekateeka emisinde gya Kabaka. Emisinde gino gye gisinga mu Afrika. Okugitegeka kitwala ebbanga ddene, amagezi mangi, amaanyi mangi, n'olwekyo tubeebaza nnyo. Mbeebaza nammwe bannamawulire abasasanyiza amawulire gano kubanga gabunye buli wamu, era teri atategedde emisinde, teri atategedde mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tusigale mu mwoyo ogwo, ate tukole ekyetaagisa tuzze Buganda ku ntikko. David Birungi ndi mukwanaganya wa Airtel n'omuntu owa bulijjo olwaleero. Ndi mukwanaganya wa Airtel n'omuntu owa bulijjo olwaleero nga Airtel tuli basanyu okulaba ndi mutwegaseeko ku mulanga gwa Ssaabasajja ogw'amazaalibwa ge, ogakozesa okukunga abantu nga bwe muze tusobole okulwanyisa mukenenya mu ggwanga lyaffe 2023 nga tenatuuka. Tweyanze ge, mwebale nnyo, mwebalire ddala abasigadde eyo, era tujjukire nti omulanga gukyali gumu. Abasajja mutwegatteko tulwanyise obulwadde bwa mukenenya, tuleme abaana b'obuwala baleme okukwatwa obulwadde. Kyesigendererwa kya Kabaka Birthday Run okulwanyisa HIV AIDS. Era Ssaabasajja tusiimira ddala okutuwa omwaganya ffe nga Airtel okukozesa amazaalibwa ge nga platform gye tusobola okukungako abantu bajje batwegatteko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
ensi yonna nti omulimu guno tugusobolera ddala obuzibu bukyaliwo abantu bafe abali eyo nate ab'embalala jo n'abakunze ng'apita ku mutimbagano nti tudduke kubanga waliwo ebitundu ebimu ebyanokodwawaayo nti biriko hotspots eza new infections mbalala kimu ku ebyo era tulina essuubi nti tujja kukwatagana ne bekikwatako okulaba nti tutuula ku nfeete ezo new infections ezze nga zeeyongera kulaba nti tulwanyisa siriimu nga tugigoba mu ggwanga lyaffe abantu baffe ne babeera abalamu kubanga omulamu yasobola okuwa obwakabaka ekitiibwa oba okuzimba eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala